Aliko ssebo Mr. Kadama TV. Kakati mbadde n'ekirowoozo kyange maze ebbanga nga nkirowoozaako. Naye mbadde njagala onziremukko oba ddala kisobola okukola oba tekisobola oba kituufu oba si kituufu. Naye nze mu kulowooza kwange mbadde ngamba okusinziira abaana entulugunyizibwa gye batulugunyizibwamu bwe kulina okufa ne batadda waabwe. Senga bateeka akakalu ku mawoofiisi g'e Uganda ne woofiisi z'ene Saudi be bakwasa abaana b'abantu. Kiwulira? Nga woofiisi erina okusigala nga osayiniza emyaka 2 ne bagamba nti buli luvannyuma lwa myezi 3 buli boosi yatwala abaana mu mwezi gundi olina okulipootinga n'omwana oyo ku woofiisi. Ne mutuula omwana n'ayogera embeera ki gy'alimu. Okiraba? Omwana bw'amala okwogera n'alaba nti wano asobolawo oba taasobolewo. Bw'aba tasoboddewo n'asigala ku woofiisi. Ne bamufunira ewala w'asobola okukola ki? Okubeera. Naye bo bakwata abaana b'abantu emyaka 2 ne bataddamu kuwuliza ne batafa nayo. Ekyokubiri, abaana senga bwe baba batuuka okuddayo e Uganda, buli boosi alina okukwata omwana amuzze ku woofiisi balabe mwana ki atakomyewo, mwana ssente abanja mmeka. Ngamba ekintu ekyo bwe kyandibadde. Osanga nti okubula kw'abaana mu biyumba n'okutulugunyizibwa n'okufa. Nze ngamba ekintu ekyo kyandigendeddeko. Ekyokusatu, ab'oku woofiisi abo ne basigala nga boogerako ne babboosi baffe, n'amukubira ku ssimu mu mwezi n'amubuuza omwana ali atya, mumpeeko njogereko naye. Ne babeera nga bamanya embeera ze balimu abantu. N'omunnyonnyola nti oba ni mu mbeera bw'eti wano nja kusobola oba siisobole. Naye woofiisi zaffe ze ndaba nga eziteefiirayo, tezeefiirayo. Tebafaayo oli bw'atwala omwana ng'abeera naye. Jjukira omuntu yenna kasita omanya nti tewaliiwo alondoola. Nze ngamba abantu bano kye kibawa kyansi okukola kye baagala. Olaba ne we gabeera maka mu Uganda, omusajja bw'akulaba nti oba oli mulekwa toliiko agamba ebiseera ebisinga bajooga nnyo. Naye bw'amanya nti bwe nkola kino bajja kunkola bati, ogenda okulaba nga naye asazeeko. Nze ngamba na kino ekintu gavumenti bwe yandibadde ekikola. Ekirala, gavumenti bwe beesindika baminisita okujja eno, bamanyi nti na bano abantu lwakuba nti bo tebakozesa Luzungu, tebaasoma Luzungu, bakozesa nnyo olulimi lwabwe. Naye bamanyi nti olulimi lwabwe balwesiga era amanya nti gundi minisita senga mbuuza kino nina omukazakaza nga muddamu bwe nti. Ezo olumu babalemesa. Kati ebintu ebimu byetaaga bave mu byobufuzi. Baddire gavumenti bwe beesindika minisita muntu kigeza. Nze njagala okuba ekyokulabirako ng'olutabaguzi. Nze ngamba omusajja asobola okujja n'ayogera abantu bano n'alemera ku nsonga. Kiwulidde? N'abuuza abaana bali lidda wa, abaana bali mu mbeera ki? Baddire abantu ab'obuvunaanyizibwa abayimirira ku magulu gaabwe abiri. Baleke kumala gasindika abo bakyalakyala mbu bajja kukola ki? Baminisita. Tebasobola bano bantu basoma olulimi lwabwe nga balwekakasa. Era oyinza okwekanga nga ovudde ku mulamwa, amugje ku mulamwa n'addayo e Uganda nga tewali kikoleddwa. Nze mbadde nsaba bateekeko abantu abavumu ayimirira ku magulu g'abiri n'ayogera ekituufu. Okiwulidde? Naye banadda nti gavumenti yeeriko era abantu baayo be balina okugenda mu mawanga okukola kino, minisita y'alina. Nedda, tebajja kumala kutuukiriza kigendererwa kyabwe. Bano abantu beetaagamu obugumu. No woofiisi zennyini ziteekeddwa okukubira babboosi. N'atadda kusimya mwana n'akubira boosi kennyini. Bw'amala okwogera ne boosi n'amugamba mpa ku mwana njogere naye. Nze ngamba ekintu ekyo kyandibadde kituyamba nnyo. Naye woofiisi ekulaga si byeriko. Okiwulidde? Ne boosi kennyini obaana okudda e Uganda balina kuva ku woofiisi ne balyoka baddawa. Nze ngamba ekintu ekyo bwe kyandibadde. Nga bano abantu bandifunyengamu okutya n'amanya nti ebbanga lirina ggwako ng'omwana talabika. Omwezi gundi we banaamusaba nga simuyina. Okiwulidde? Omwana bw'anaayogera nti simuwa mmere. Nze ngamba embeera bwe yanditeredde. Nga mulaba mutya? Nze kwe kuteesa kwange. Woofiisi ziteekeddwa okuba n'emmotoka. Omwana senga abakubira nti bannange nkoze omwezi ogusooka boosi tansasudde, omwezi ogwokubiri tansasudde. Woofiisi kwata mmotoka
ono n'omwana gyali okiwulidde era bakibalage nti bakisobola naye bo buli lwe balaga obuteefiirayo bwabwe kyova olaba abantu bano batujooga naye bw'amanya nti omwana bw'anaakuba ku woofiisi nti simusasudde ssente bagenda mukima be bennyini woofiisi ze zireetera abaana okubalyazaamaanya okiwulidde abantu bano nabo bantu ng'era bw'olaba Uganda nti mubaamu atayagala sasula mubaamu atayagala kolaki naye senga amateeka gaba mateeka okiwulidde naye woofiisi omwana ajja mukubira awoze nze sisobola kujja eyo kunona mu nnyumba lwaki tosobola kumugjayo ng'omwana akoze tasasuddwa omwana taweereddwa mmere bamuwadde gye bamaze okulyamu tosobola kuyimira ku magulu go kubira boosi munnyonnyola buzibu ki lwaki kati mulowooza ensi abantu banaatereera batya nga tebasobola kutuuka ku bantu omuntu yenna senga okola obusobozi nti kino bwe kigaana nsobola okukola bwenti zingamba ekyo ekintu kisobola okukakkanya omuntu naye buli lwolaga nti teweefiirayo era n'omuntu akutwala nti tofaayo tewali ono amuliko tewali amupolaki ajja muloonya kankole kyenkola okiwulidde naye woofiisi ebeemu obuvunaanyizibwa bagula eyatayimu sente zibasasulwa nnyingi lwaki tebagula eyatayimu kukubira ababoosi babuuza nti njagala omwana gundi kuba we tuba tuvaayo kontulakiti ku woofiisi zibaawo boosi kwasayininze nti mbeera gindi tutta omwana gundi lwaki tebakwata enamba z'abasimu ba boosi ne babakubira nagamba mpa ku mwana oyo takozesa ssimu ya mwana kuba boosi tajja kumanya nti woofiisi yakubidde omwana okiwulidde amala okwogera ne boosi bulungi amusabe omwana annyonnyole embeera gy'alimu amala akubireko n'omulala abantu bajja kutereera naye banadda ku ebyo woofiisi omulimu gwazo mulimu ki kutunda butunzi baana kyekyokka lwaki tebalondoola baana bo balina kye beekwasa bagamba omwana oba olemereddwa tokola mugamba akomyewo wano ku woofiisi naye mulowooza bantu bamugaba boosi ayinza okukwata akuvuga akuzze ku woofiisi yakusasula ssente ze agaanye okusasula omusaala yali abakuvuga akutwale ku woofiisi gulaba ekyo ekintu kyekiviirako abaana batuusaako obuzibu omwana olwogera nti ngenda kukola kino nga boosi akola kyakola kyawulira so sikyonna woofiisi olujjukubira ng'esooka eyogera naye bwewulira ng'omuntu akalambidde nti sigenda zimuwa oba sigenda kukola ki bo bennyini bakwate emmotoka bajje bapiikingewo omwana bamutwale ku woofiisi kyekiteekeddwa okukola naye bba abaana olugira balaba bubi abaana okiwulidde bafa ku nsonga z'ababoosi tebafa ku nsonga z'abaana boosi ye ayinza okwogera nti namumma emmere tinnamukubye oba ngenda mutuusaako bulaba ayinza kigamba woofiisi bo bennyini beebeereremu sente ze balya nnyingi bamanye ekibaweesa omulimu baana abo era abaana bwe baba tebaliiwo nabo tebaba na mulimu kiwulidde bo bennyini bafune emmotoka omwana bw'agamba nnemereddwa bamukubira essimu nga boosi tamanyi bajje bapiikingewo omwana bamutwale okiwulidde kasita senga omwana akuba essimu n'abanyonyola nti enfunye obuzibu bwe buti ne buti bo bennyini ne bakubira boosi ne balaba ng'obutakkaanya we bali baba balina kusitoopinga nsonga boosi obutatuusa ku mwana bulabe ne bajja n'owa poliisi ne bajja mu maka ne bajjamu omwana ne bamutwala nze ngamba ekintu ekyo kyandibadde kitaasa obulamu bw'abantu bave mu kuzannya ne gavumenti weeba ewulirize bu odiyo nze ndowooza kwe kutereera kw'abantu abajja okukola eno